Essula ey'okusatu ey'akatabo kano omutwe gwayo gugamba nti atya okwogerwako. Kwaniriza ku mukutu essula egenda bw'eti. Kasooba yali jjenje essaaby'okwaffe, teyalina mboojanyi yadde akakuukuuzi ku muntu yenna, naye ng'abantu bamwekengera n'okumujwetikako by'ataalinanga ne by'ataakolanga. Bwe twabeeranga ku ssomero ng'obwana bwe twasomanga nabo butugamba nti mwe muzannyazannya ne Kasooba mbu simanyi mukwano gwammwe osi mubeere gw'awo muliraba tabeewuubiza n'abatunda. Tetuwulira abakulu bagamba nti atunda abantu. Tinno mu nju ye yasimamu ekinnya kwayalira emikeeka nti bw'omukyalira kwakutuuza osimattuka lumu n'ogwa muli nga yeekwatira mmome nga kiweddeko mazzi. Bw'era alina n'omukira emabega ng'ogw'embwa ate nga ne ku mubiri gwe kuliko obuwugiro bw'obwoya ng'obw'ensolo. Obwana obwo twabuwakanyanga nnyo, oluusi ne mwagala kuvaamu byakulwana. Ekisooka nga ffe ebyo maama yali tabitunyumizangako, nedda baali boogera bya llere. Wabula eby'omukira nga tetubyekakasaamu nnyo. Bw'atyo Kasooba bwe yatuulanga ku kisiki ng'atunyumiza, ekkanzu ye n'emala ewenjuka empale n'erabika nga tumubbirira tulabe oba nga mu mpale mulimu ekizijagadde oba okwezinga ng'omukira. Tetwakiraba. Twalwedda ne tuteesa tumusoberere lwali baanaaba emisana tulabe oba nga ddala omukira ogwo gwe baali bamugamba yagulina. Twatandika okumuli emisanga naye nga takwasika, kubanga oluusi yamalanga biro na byeya nga takubiseeko kimunye. Ate bwe yabangaawo ndowooza ng'anaaba bbalirirwa emisana tetwaterebuka anti addiŋŋana ekitiko. Lumu tuba tuli awo mu ttuntu nga gguse, yali amaze ebisiibo na nnaku nga taliiwo. Olwamulengera ne tugenda tumwanirize n'okumukulisaayo. Yenna yali agubaasidde nga n'eritwala obukolwa lidda ku bbali. Enviiri zaali zikirako eza kitengula okuduuma, n'amaaso nga gamyuse gajjudde n'enfuufu ku kkoowekoowe. Twamala okumubuuza era ng'alabika akooye n'atandika okutema ebisiki nga bw'ayayuuyanamu. Okumubuuza ekintu ng'addamu nti newankubadde nga kyandibadde kyakugaana. Yeekakabiriza atunule naye nga ye nannyini maaso ebikunta ayongera kusikaabizeeko. Yalwedda n'atusaba tudde eka nga bw'atoowolokoka obukoowu, n'oluvannyuma tumuddire alyoke atunyumize. Tuba tufuluma ne tuwulira ng'alagirira mukazi we eyali mu ffumbiro nti mukyala kansooke neeyiweko otuzzi mpujjaaleko nga n'emmere yo bw'ejja. Ko ffe muli nti otyo luno kakubye bbiri anti kitwayaganiza embazzi, oba nga munnaffe yagulina ogw'akasolo twali baakugulaba tuguggwe nnyalwe. Twadduka ne tudda eka nga tugenda tuleekaana. Eka twawunyayo buwunyi ne tufunyamu tugende twerolera ekyeneena oba kyaliyo. Kannyinaffe bwe kaategeera kye twaliko ne kaagala nako katwetabeko. Twagaana kuba kaali ka lugambo. Mwegaaya ki? Ko ffe tomanyi ng'abakazi tebakkirizibwa kutunuulira basajja nga banaaba. Ko mulimba nze nga bulijjo mbatunuulira. Ko ffe ekyokola kisobye nnyo. Ate n'ekirala ffe tetuli basajja tuli balenzi. Koko otyo kaakati ntegedde munnimbira ddala. Wano bulijjo bwe mbayita abalenzi nga munkuba nti no otuyitanga basajja, ffe tetuli balenzi. Ate kaakano mmwe bamu ko ffe nti girawo eri n'oddayo mu nju nga tetunnakufutiza olyoke ggwe olondobereze mbu simanyi. Yekkika n'akutanda n'omala obyogere ewa maama. Egimimwa tujja kugikunya era nga tetukyakuwa na kabalagala waffe. Kaddeyo nga kagenda kawuukeera kajjonkera n'okutolotooma. Twasalinkirizeeyo mu lusuku ne tuggukira emmanju ku kinaabiro ekyali eky'emmuli eŋŋombe. Ebweru yonna yali kibuyungu nga kuliko omulyango gumu gwokka oguva mu nju mpozzi n'obutulituli. Buli omu yanoonya akanyeenyo w'anaayegeka eriiso asobole okulingiriza obulungi. Nalaba walungi ne mmaamiza eriiso erimu ku ttabo lyange eriiso eddala ne ndizibiriza ne nninda. Naye mbooge teyabuguma ng'omulindwa yagguse edda buseke. Yali akutte sabbuuni n'emikalabanda mu ngalo, asuulidde n'ettawulo ku kibegaabega. Ku lubaati okwali benseni kwe yasuula bye yali akutte, ate yo ttawulo n'agiwanika ku lumuli lw'oluzizi lw'ekiyigo. Yafuka amazzi mu benseni ng'agajja mu nsuwa n'oluvannyuma ne yeeyambula. N'atandika okunaaba ng'asoose okusumulula ku mukono ogwa ddyo awo waggulu wa nnawolovu
ekiwuzi ekikongeevu okwali obufundikwa n'ekirala kye yasumulula mu kiwato, byombi n'abiwanika ku lumuli. Yanaaba tukubye amabega ate nga n'ebiseera ebimu sabbuuni abaamuzibye amaaso. Bwe ntyo natunulira ddala bulungi nga sitya nti anandaba. Nakanula eriiso n'entunula nti wazza omukira n'obyoya lwe naabiraba. Saabiraba. Nakyusa eriiso n'entunuza eddala nga lino linfuuyiridde nti osanga lwe naalaba ekisingako, naye nga byonna birissengavuddemu. Lino eriiso nalyo lyali litandise okunfuuyirira n'okuggyako ekifu era n'okufukamira amate n'amatiitiiri nga mbikooye. Kato kange ne kajja nga kasooba ku nkenke. Bwe kantuukako ne kambuuza Mukama nti, owange gw'omukira n'ebiwugiro obirabye? Ko nze nti sibirabye. Gw'obirabye? Ko nako nti nange sibirabye. Ndowooza batulimba bulimbi. Gira tuve wano, tebalwa kutulaba oba ne maama okutuyita nga tetuliiyo. Kakacupya ne katuloopa. Tweseebulula mpola ne tuddayo eka. Twasanga kannyinaffe katuteegeredde ne katubuuza nga gamagamaga nti mubirabye? Ko ffe nti nedda tetubirabye. Ko nti ndowooza balimba bulimbi. Twatandika okutiguka nga tuwoggana twefuule ng'abatannava nawokko. Essuula eyo awo ekomye, weebale kuwuliriza.